teri muyimbi wano gwe naalabye wallahi billahi tallahi omusajja ng'alinganga omugenzi ankopi amazima ga Katonda omuwala gwe mmanyi sijja byogera nnyo siri nnyo muntu josi katwogera mu kabino byaffe bitwogeranga ffe kati nze lwakuba nti kyo nakyali kyanneewunyiza kati ye namulabirako ddala ddala n'aganga nga mbeera mulaba omwala bwe bamuyitanga Namata. She was called Namata. Yali dansa wa Paulo oyo. Namufunyisa olubuto. Kyesitegera lwaki kati kiriwo ekiti. Namufunyisa olubuto olusooka nampangisizeeyo kaleero. Namufunyisa n'olubuto olwokubiri. Basimu ne banyamugamba mutya abali Kachumbari TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Gwe wenna agenda maaso n'okulaba gy'oli kugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Kati nno olunaku olwaleero ofunye omukisa Tintino omuyimbi w'eggwanga. Mujjukira buli obuyimba maama o kale kibalo bannange Queen Florence ogamba otya? Sigamba mukwano ogamba otya? Nsanyiza okulaba. Nange nsanyiza okusanga. Tolabika. Mbeeramu kati bw'onoonyeza tondabye. Obulamu bweyagala. Mpola mpola. Olina concert. Bagiyise VIP concert. Lwaki VIP? Yaba munene munene. Lwaki VIP? Nti okusinga music wange w'abantu abakuzeemu ate nga babuvunaanyizibwa. So twagadde tubawe ekintu nga ddala kijja mu maanyi gaabwe okitegeera kwange saayimbye eggulo. VIP batera kuba abantu babuvunaanyizibwa nga bakitiibwa. Ensonga lwaki twagitumye VIP concert. Okay. Yeah. Egenda beera ku front page. Genda kubeera ku front page. Ennaku z'omwezi mmeka? Nga 22 January. 22 January. Kitegeeza obudde bukyaliyo. Bwe mubulaba budde banaku zino buba bukyali nga topangisa. January waliwo anaatuukira. Nkugambye buba bukyali nga topangisa naye ng'opangisa. Obwo tebukyali buba bugenze. Abantu bagiraga nti wapapiye. Omwaka kasa guyingira wakati. Zinaku wiiki nyanga ogwo guwedde wiiki nyanga mu dakiika 2 kuba guweddeyo. Ate kati engeri ebyokukola gye biri ebingi abantu boolina bategeeza nga obudde bukyali. Ekituufu. Ne basobola okwepreparinga naawe wennyini ng'omuntu niwepreparinga. Queen Florence bwe tuddako emabega eriwe mwakubira music. Oyingira ddi music? Music bwe nkugamba nayingira music dda mabega nayingira music mu 97 nga tukuba bibaala ebyo biki ebyo bwe bityo. That was 97. Owa ddala 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 nsinzeeyo albamu yange mu 2000. 97 w'omuyingirira wali omaze okusoma? Yes, nali maze. Okubonyaabonyezebwa mu kuyingira kwali kutya because obudde buno abaana abawala bafuna obuzibu. Mwamu ekyali kiti sooka wali muwala muto olabika bulungi oyimba bulungi kyali kitya okusumbuyizibwa? Olwokuba nti no be natandika nabo music obaŋŋambe ntya tetwalina nnyo nze ku sayidi eyange tetwasumbuyizibwa nnyo kubanga twali twemanyi ate abantu benakula nabo mu music oyo gwe twasooka naye twena twali bato sayizi ezimu. Sijja kugamba nnyo sijja kukirumiriza tinasumbuyibwa nnyo. Baani be wali nabo kaseera? Mu kaseera ako twali ne ba Sofia Bogombya, Samugombya, Abike Bakusaasira. Abike naye yali ayimba? Abike muyimbi ate akuba ne keyboard. Ng'obuyimba bwe tetubumanyi. Abike muyimbi ate nno ddala mulungi nnyo. Ate mukubi wa keyboard mulungi nnyo. Bakusaasira Basofi Nantongo, Maya Mulinde, Joseph Mulinde abo bwe twatandika nabo regimu yaffe. Wali oli affiliated ku bandi yonna? Nalina eyange nga nabo balina ezaabwe naye nga tukolera mu bifu. Kale mu kusooka saatandikira nti ku yange nasookera mu group baali bagiyita Starlight Band. Yali ekolera ku California Machine. Gye nasookeramu kati we najwamu nengenda nenyigirako mu ndala nenyendako mu bandi ya Amigo yali akolera mu Afrigo
naye ng'alinayo ka side band ke nako ne nkabeeramu nengena nga njiga bwentyo. Alubamu mu kaseera ako wazifulumiza nga waliwo bakasiiwuukira naye wafuna omukisa ogubaguzaako ku teepu? Kasiiwuukira namuguzaako ku teepu. Teepu yange gye bayita omulenzi gundi gunumira ki? Gunumira ki bwe gutyo mukwano? Nagiguza Kasiiwuukira. Akasente ebiseera ebyo kaali kawerako? Zaali nyingi. Kasiiwuukira agigwa miliyoni 10 ez'ebiseera ebyo zaali. Miliyoni 10? Ozikolamu ki? Ezo sente ozimanya ebiseera ebyo? Zaali nyingi. Kasiiwuukira gyeyagula albamu. Lwaki abayimbi b'ennaku zino bagamba temwafunanga sente mu biseera byo? Twafuna nnyo okusinziira kati abaana b'ennaku zino bafuna. Kubanga omwana akuba oluyimba lumu naye ofunako miliyoni 3 olwo. Omanyi nayo mu baana 5 omu yasobola okukoba oluyimba obudde buno ne lukwatayo nalufunako ezo sente. Bangi abazikola munnange ne bazikola ne bazifunamu. Naye ffe wakubanga albamu ya nyimba ffe kale ndowooza kangamba nti buli kimu kibaako ekirungi n'ekibi. Buli kimu kina disadvantage na advantage. Nti ffe ate tetwalina ogwo omuliro ng'ate oguliwo kati ogw'okwebeera nga yegwe gavumenti ate nga gwe opposition kati gwe guliwo. Bw'oyimba oluyimba leero enkya gwe olukubako lunnewaalo ne weerwanyisa nga tewali akkubye emiggo. Kyekyo tetwakola ki? Tetwakiina. Twamanyanga nti omwaka okola ennyimba 6 ye teepu emu paka mwaka mulamba nga toyimbye endala naye ng'okola show olya n'onywa ekitaliwo kati. Naye nga mu byenfuna bya shaawo mu kuyingiza ate tebyali binene nga kati. Kati omwana yeeramula nanga akushonjagala obukadde 15 ne babumuwa kye tutaalina. Kati ate bo ne bakitusinzaako etubasingako olwokuba nti twalirakusinganga omwaka omulala mulamba ekitaliwo okusaawaza nti omwana bwakuba hiiti ku mmande olw'omukaaga aba atandise okuwandiika hiiti endala atandika ate okulwanyisa anti competition nnene kati ate obwo bwe buzibu obukola ki? Obuliwo. Luli competition yabeeranga etya kuba kati obudde buno batuuka n'okwerumba ewaka ne beevuma ne beekuba? Nze byombilabeko guno omulembe ffe tetwabiina. Bayitawo tetwabiina. Ndowooza abantu abalimu mu competition ezo bwekyo baali 3 Chameleone, Bebe Cool na Bobi Wine be baalina oyo katemba waabwe. Gwe ntekedde lino mbuzi abanga sita nti nze nali sibimanyi. Wali tobimanyi? Olowooza bya ddala? Nze ndowooza beevuma ddala nga naye abaana bano nga balina empisa embi beekuba ne mbitegedde kati nti sita nti. Kale singa nammwe mwazikola sijagala singa wateekawo kasane ne kusaasira. Mwana watu ate ebintu ndowooza binyumira mu basajja naye abakazi mwe mukola sita nti for what? Ate n'ekyokubiri era sita nti erino ndowooza zijja lwakuba otolina kyoleetera bantu. Naye nayimbye oluyimba lwange omuntu n'alwagala lwaki nduteeka mu sita nti ate lutambule nnyo. Kati nze nakuba albamu yange olunaku lwe yafuluma Abitex lwe yagifulumya yakuba era bagiwita kabonamawanga nga tekuli sitanti nga tekuli kinga tulina gwe tugulidde naye oluyimba lwatamba alubamu sijaga nti oluyimba kuba ennyimba zonna ezaaliko zonna ku lunaku olwo zaali zimaze okugenda mu matu g'abantu. Kwe kwali omulenzi yansiima wansaaliza wansuulawo awo siivuganye omwenge bise mu luyimba zonna 6 zakola hiiti 6. Kati kambuuzeemu okuva eryo lyonna ebbanga eryo wewakubira nga baani basita bammwe? Ffe tugenda okujja tetwalina era basita banene nnyo waggulu fe kyenkana twajjirakumu naye era omuntu eyatuli waggulu yali madamu Mariam Ndagire yali atuliko waggulu ng'atulinako ku nkizo mu bakyala ababbandi Mariam Ndagire. Wakati ffe abasigadde awo ate twalinga tujjira mu gundi ze zimu Chance Nalubega, Queen Florence, Sophie Nantongo ate ng'ate bannamatovu ate nga bo batomukko
ate mu bya album ana Matova teyajanga muto mukata kufe mu kufulumya okitegeera. Okay, kati bitambula bandi etuuka ekiseera ebanga enafuwa obudde buno abaana ba bandi tetubalaba tetumanyi oba ki ekiviiriddeko ekyo. Buli kintu kiba n'obudde bwakyo kyenyiza okugamba kubanga nze nali mukazi naye naddukanya bandi yange Princess Band okumala emyaka 7 nga nkozesa abakozi abataka wansi wa 50. Sente ng'ozijjawo nga nzikola abantu baali bampagira era nenkola kuba nalina abasituze b'ebivuga nina abatekinician nina abakubi b'ebivuga nina abazinyi abantu nga nabangi. naye kuva ddanga opambana tewali wa bulijjo. Nze ndi mukazi mupambanyi munnange kuba kati obudde buno newunyiza okulaba ng'olina ne ba Asha. Nina ba Ashazi ba Ashazi no bokaba omanyi nfumba n'emikolo ofumba okyasobola okakalukana n'emikolo. Tufumba emikolo nina abaana tukola nina kampani namba Queen's Production yashalinga efumba emikolo tulina security bouncers layira tukola ng'olwanye n'ensi. Muna nze saagala nnyo bwavu obwo bunajabuze nesaagala bwavu nze wakiri mu nsawo yange mubeeramu omutwalo gumu nga gwange gwe mwana Evan obwavu buluma. Ate abantu batumanyi nga kati abayimbe abantu bakimanyi nti omuyimbi talina mulimula gwalina kukola ate nga kyajja mu kusooka n'okuyimba tegwali mulimu. It was a talent. Naye kati okuyimba kubanga kusamba mupiira togenda kuba muyimbi forever. Ate kyakajja gufuuka omulimu luli byali talanta. Kati ne bwoba muyimbi otya nga gwe okunkumula ennyenje ne zigwa eri you have to work olina okubeerayo n'akalimu akalala okitegeera kubanga leero togenda kubeerako myaka namyaka nga gwe sitawo ensi tekisoboka. Ojja kubeera sita emyaka 5 oba 10 oba 2 oba emyaka 2 oggweko. Ekyo tulina okikiriza bayimbi bannange tukkirize tugaane okuggwako kulina okubaawo. Kale ndowooza ekyo bakitegedde ddala abayimbi abato abajja. Okuggwako kulina okubaawo naye manya bwenzigwako nyimiridde wa. Kibi nnyo okuggwako nga tokyalina nnyo ennyimba ziri awo nga tokyali wa kitalo otanga mpayo 10 sinalya enjala ennuma. Kati obudde buno kuba oli wa bbeeyi ayagala okubbuukinga akusobola oba kutwala mitiyano oba wa ansobola era bambuukinga. oli mu sente nga mmeka? Ate ekyo tusegeragana n'omuntu gwe mba ngenda okukolerako. Anti bagala kageri koolina bandi oli wa muzito nnyo. Nyimba nenkya nsonyiwa ngenda kusaawa kalongo nenkya ngenda nabweru ewa Ssebwato mu kikadde musajja wange oyo talina buzibu. Ngenda enkya kukuyimbira kyogamba teyansasudde. Yakusasudde? Ssebwato yakuwadde balansi naggwayo. Abantu bansasula lwaki? Abalaba Ssebwato musajja wange sikakasa. Towakana enkya ngenda kuyimba. Yimba abantu bajja ne bantuukirira Queen njagala nyimbireko wano banja nze nalaba abantu abajja nakwasa omukolo gwe agamba ngenda kwanjula oba ngenda kukyaza njagala nyimbireko omunfunire n'abayimbi abalala 2 namukwano gyange bwetukwasaganye nti onfumbire njagala ompe ne ba Ashazi onkolere bwoti byona nobimukolera. Hafu bajeti y'omukolo yonna n'ogitwala? N'ogitwala ate n'obikola bulungi. Kirungi. Bagamba wewayimbira emabega eri wali nnyo gwa mukwano gwa Paulo Kafeero. Kituufu? Paulo yali mukwano gwange ddala era tewakulimbi. Mukwatagana muti? Bamuyitanga Uncle P. Nga obudde buno tulina Uncle P Palaso. N'oli yali Uncle P. Uncle Paulo Kafeero yali musajja oba okugamba omukuŋŋaanya. Yalina omutima omulungi singa abayimbi bonna gwe balina. Era mpulira nnyo nga abantu bagamba omusajja oyo yayimba nnyo nga talina kye yafuna mu biki. Munange Paulo yabadde mugagga nnyo. Ne mu bizimbe 2 e Kampala yabadde alinamu ebizimbe 5.
naye sente ze zagenda mu bantu ate abibuuza essaawa zino nga tetulanye byeyalekawo byonna yabireka mumwe abantu mikwano gye watuukanga ewa Pawulo ku saa 12 ez'okumakya ng'abantu 100 bali awo bamulinze ng'oga nti musawo agaba ddagala naye nga bonna bizibu ab'ebizibu undi yanzaalamu akati omugenzi Kasozi yandekera olubuto ekiramenvu gundi nankola bwati nze bangoba mu nnyumba abantu bamanyire batamanyi Pawulo ng'agaba ng'ayamba era ng'akeera ku makya waatweppa nga bamulinze gambe ng'ogamba nti agaba ddagala nti oba olwo waliwo omusawo muganda oba kiki oba agaba luzaalo naye nga agaba buyambi. Pawulo yali musajja w'abantu nnyo teri muyimbi wano gwe naalabye wallahi billahi tallahi omusajja ng'alinganga omugenzi ankopi amazima ga Katonda indati nti kati batandika n'omwagaza buli amulinaanye bambi olwokuba nti no yali wakisa nabayizawe Pawulo yasooka n'okumba ku dola n'agikwata yasooka ogenda e London yankubira essimu nagamba owaayo olirutawa konze ndi waka nagamba jangu wano ku millennium nkuwe ku dola naye yali musanga wali ku millennium zana namba dola ebi nagamba zikwateko ziwulire ng'alina dola alina gundi zino ez'e London bannange nensanyuka Pawulo bambi mukama amuwe ekiwummulo yali musajja w'abantu ekitegeeza gwe teweewuunyisiza ng'abaana abasinga tebakomyewo nga si ba Pawulo ekyabaana ebyo saagala bigendamu nze Pawulo yali mukwano gwange ngaki ng'omuntu naye ebyabaana be nyinza obutabikwatako bwoganno abantu bajjanga nga bamweyonera miibi n'abo baataaganzangako baamuleeteranga abaana yali awo ayamba nabazaala ne batazaala n'abakazi b'abakwano be abaafa abagundi yandekedde olubuto ebintu ebifanaganako weebyo nga bonna abakola ki nga basembeza naye gye siyinza kuwaako bujulizi bebaana nti ono yamuzaala ono si yamuzaala ate awo mba muyingidde naye gwe tekyakuwunyisiza ku baana 25 ebakebedde ne kujjako bana bokka munange tewali kitasoboka simanyi siyinza kukiwakanya siyinza kikiriza siyinza bikiwakanya naye okujjako ogenda nekyakoze eki nekyavuddeyo kubanga Pawulo era yayinanga abaana nina abaana ekindi naye gondi ekindi oba okitegeera oba omukazi najjawo ne bayomba lw'abaana balama lwa mwana lwaki tolabirira mwana namuwa esente gondi kagamba ebintu ebifaanaganako weebityo oba okitegeera kati nze nnako omuwala gwe mmanyi sijja byogera nnyo siri nnyo omuntu waffe katwogeramu byaffe bitwogera nga ffe kati nze lwakuba nti kyo nakyate kyanneewunyisiza kati ye namulabirako ddala n'aganga nga mbeera mumulaba omwana we bamuyitanga Namata she was called Namata yali dansa wa Pawulo oyo n'amufunyisa olubuto kyesitegeera lwaki kati kiriwo ekiti namufunyisa olubuto olusooka nampangisizeeyo kaleero namufunyisa n'olubuto olwokubiri nendabirangako ddala Namata nga nona obuyambi nendabangako ddala Pawulo ng'asindika obuyambi ng'alina abaana 2 kati abo simanyi abaana 2 bebaani abo sijjukira amannya gabe naye ng'oyo omuwala ye mujjukira Namata yali dansa mu kibiina kya Pawulo abaalimu bamumanyi nampangisizeeyo kaleero namuzaalamu abaana era nga muyinza okuba mulyawo ne Pawulo Namata najja ne bayombamu ebyo ebya bulijjo mbaddezenezanga nabakusuubire namuwa naye ng'ololaba kati ovanga masi sikyabitegeera nga nabo bazenga abaana bannamata nabo nga kati sibitegeera era njogerera mu kamera siwogadde nti njogera byennumiriza kituufu njogedde kyenalabako kyenalabye nga nakyo kirabika tekyali kati awo byankoze eki webyansoberedde oba osekera aivan nga oyinza okubeerawo nga ndi mukwano nendaba omukazi ng'omwagadde nondaga nti nomupangisiriza omunyamu nenkulabirako ddala ng'omuwonawo obuyambi nenkulabirako ddala nti oli mukyalo era woyagadde ogenda nokola ki nosulayo kati okijjanga naye sirabye baanabo awo mba sikyalina byenjogera
nze nakamyoka sibi kati awo mba sikyabimanyi mba nkakasa oba ddala byaze bye bituufu oba bawo kati era natulanga oba nawe yali amanyi nti sibabeera sibitegeera era kati ogamba olaba bano abono benalabako tebaze nga batuufu ate maybe olunabala sibitegeere awo byansoberera ebintu bya Pawulo bye bagamba nti bikola ki bibuzaabuza ate Pawulo watula aliko tuzoganya okuva nga oli mulamu ne mu bufu tuzoganyiza yabagamba agera bazoganya okuva nga mulamu ng'era ye muzoganya aga nti omutono nti sijja ku kidyeri kyo takiryako ensonga za Pawulo zinoonya nozikuva mu ngalo noziddamu noziyoola nozikuŋŋaanya nga tosobola kuzitegeera bw'obuli adde bagenda mu muziikula ki ekyakugira mu bwongo nali sikyagadde ekyokumuziikula kubanga ti omwami yalina ekitiibwa yalina embeera ze ng'omuntu kale nga nze sinali sikirumiddwa ekyomuziikula okusinziira ku kitiibwa kye ate wenamala ngamba oba ate wekiba kyekinajjawo oba endooliito oba bamuziikule kugamba nga embeera ekoze eki ekutta akati naye era bebamuziikula ye ebyavaamu byavaamu kati awo nze sirina byempakanya sirina byeŋŋamba nti bino nze ndaba birabe abaana bano abasuuliddwa abamu ku bo boyogerako ne bamaama baabwe bo bakakasa ne balayira ne basiita n'obugere nti ba Pawulo naye DNA yagambye si baabwe kati goyinza bawa magezi ki lwakuba nti nze kyenyinza okugamba kati okubeera omwana wa Pawulo oba obutali buli muntu ku nsi abeerawo notuuka ekiseera noba nga oli muntu mukulu naye omuntu yenna ennaasi okuba abaana ba Pawulo era balina okuba ba Pawulo baba balina okuba nti basukka emyaka kumeka 18 kubanga olwedde yasukkadde 18 kati baba balina okuba nga basukka emyaka 18 omuntu omukulu aweza emyaka 18 kati singa tewakyalina nsonga lwaki baani tuddeyo ku DNA mu nsi muno mulimu omuntu nga tamanyi ne maama we ne kitaawe kituufu nga tawulirangako na kyebayita taata nga tawulirangako kyebayita maama nga tawulirangako nti muganda wange ye gundi naye ate kati bano abaana abamu balina ne bamaama baabwe gye babazaala sinakindi wabaddeko eno nga baloza iwaabwe oliwo bigaanyi mutandika obulamu obupya life goes on oba mulenzi tandika ekika kyo kola wetandikira ekika kyo ojja kubeera successful naye kati ndi mwana wakapeera oba siriirerere mujja bibeeramu obudde bugende omwaliwadde mubaako bye mwekolera because kati ku baana bakaffe tukukyaliko kubaga nti mwana muto ne Pawulo ne bwe yali badde waali era talina gwe yali kulidde empale era sofa kati buli muntu muki muntu mukulu oba bababodde oba muli bakafeero oba temuli buli muntu atandika obulamu obupya buli muntu atandike nti kati oba omanyi nti nze badde anteeka mu nkima gye nedde genda n'ekyo nti oli wa nkima noonya ssente okole omukika kyo okole ekijja kyo bana bagamba nti nno tugenda bafunira ekijja kyabwe do you support that idea titubagulire ettaka yika nga 3 ababoole lwakuba nti kwongerayo nabyo fayiro okuva yika 3 naye byonna byonna tebirina makulu obeera mubagulira ettaka yika 3 ate nabo gye balijja mu maaso nabo oba n'abaana baabwe ne beetemaatema omuntu omugezi ku ssaawa zino nga bakubodde olina kutandika bulamu bupya nze bwe ndowooza oba bakubodde oba ddala oliwayo batoli naye olina kutandika bulamu ki bupya newerabira ebyayita noga kati ndikaana kambaata mukama akwasizaako n'ofuna essente n'okola ekikakyo nekitinta ng'okaana kutuuma amanya ga nkima kwanti mama wo gye yakulaga ng'otuuma nkima ng'eyaza angofuna n'abazzu kitegeeza na bino ebibagamba muno bayongereyo bakebere ebweru tebiira nnyo makulu kubanga era tebirina kati kwe baazaana bazuula ku kkubo ye agenda ani anaamukabira bano abaana bebazaala ne basuula kasasiro ne bamulonda nga taliiko wadde nga ne maama tamumanyi ne taata tamumanyi ne mugale nga talina nga buli gwala bagamba oba ono yanzaala oba ono ye maama wange oba ono mulinako akakwata omanyi tina abantu bato gye bali naye ate mwe bali mu nsi kati olwokuba ndi bano abantu bakulu nze ngamba bandikivuddeko ekyo waliwo bano abaana ababiri abafaana Pawulo ne bamumalirayo ddala wabalabye omuli muwanguzi nabalabye wanguzi siyo yafaanana nnyo Pawulo gwenge yalibeera ne Pawulo ne bolaba omwana ono waliwo enjawulo anti nagamba nti byonna bibikusobera
nti amufaanana naye ate bodda mu bintu by'Abaganda bagamba okufaanana siki era ibya mukulu yagamba bakuteza olubobbo ne kakumalayo kitegeera ate ekikulu ekiriwo nalala ebimu ye yabyeyimbira kugamba kye nabitagana ti omusajja atuzoganyiza mu bulamu ne mu buki ne mu bufu yatuzoganya bye yayimbako abimu byolaba kati tuli awo wali mu gundi wali wabbali aseka kyokka buli kimu akitegeera bukati aseka agamba nabagamba nja bazoganya naye Pawulo nze mmanyi yali w'amaanyi ajakera ku makyalo nso omuntu gwe mutamanyi yenna alivaayo n'ababuulira ebituufu obudde buno buli agamba Pawulo yandoosa weraguza ajja biroosa omuntu nga tetemumutegeera nako ate nga bye bituufu byali babagamba kati ffenna aboogera buli omu ayogera kiki ekituufu omufu yakimanyi so bano abasunsuddwa abana bo bubaka ki buyinza obbagamba kuba omu nga bakabasusula bati agamba alina akalambo ku kijja kajjeko naye ate abo naye teyayogera bulungi munange olaba osobano ffe tate waffe yasenzanga Abanyarwanda I'm sorry to say edda Abanyarwanda babanga bapakasi sogedde bubi banaye kyekituufu reality ewaffe twakula masajja ng'Abanyarwanda be balima ewaffe era nga babayita bawangaza kata yabayita nga bawangaza kitegeeza ki ekyo oba bawangaza kyategeezanga kinaye nga Abanyarwanda b'ebiseera ebyo nga tata nga mpulira babayita bawangaza babanga baki bapakasi nakulunda abapakasi ze waffe nabalabanga ng'oli waafiira oba omwana olwokuba balabanga tebalina gye babeera tebalina ki waffe baziikayoko ku bawangaza abo abapakasi Abanyarwanda okitegeera nga tata waffe yabakozesa so omuntu okujja ku kijja kyo neyebakawo tekirina buzibu muyambe nga mumwamuyamba nebateekawo omwana temubaziikula kubanga ne tata waabwe nga bwega nti yali muntu muki nkuŋŋaanya namwe mubeere bakuŋŋaanya nga tata wammwe omuntu oba omumanyi oba tomumanyi ekikugaana muwa kafi kanyama oba akawayi ka muwogo nomugaa nti lyako nga tata bwe yasembezanga ki abantu so kati bwemubanga makkiriza oyo nabamuziika nze gamba mumuleke kuba negwe mumugobya okutwala ayinza okuba tannamanya gyatwala kati oyo omuntu ngaeyebasaawo mumuleke yebake kuba ffenna byenna byebimu ffenna lyekkubo nze bwe ndowooza kituufu competition mu biseera biri zaabangawo naye bw'otunuulira abayimbi abasatu abo ani gwe wali ogamba nti noono asingako ku ono omuli Paulo Kafeero Hamani Basudde ne Rodfred Sebata abasajja abo bazibu bakompeyalinga mbooza lwaki buli muntu yalina kye yasingangako muki mu ngeri ye muziki waabwe yenna ng'anyuma ng'ole mugamba nti oba gundi ono yasinga ono siyinza kugamba nti oba ate n'ekirala nga kiva eri okwagala kwo kati nga nze gandi nze Pawulo yali mukwano gwange ddala nga byabalala toyagala kumanya nga njagala obimanya ate era nabyo kubanga era ennyimba z'Abasudde zaalinga zinyuma n'ennyimba za Sebata nga zikola ki zinyuma naye ate mu mukwano nga ate Pawulo ki mukwano gwange oba ontegeera so abasajja abo bazibu okompeyalinga nyinza okugamba buli omu alina kye yalinga asingako nga Basudde bw'atandika okuyimba ku nnyimba z'abakyala totuula okola oti nogamba omusajja ebigambo akola ki abijjawa ate nga Pawulo naye waayimba ku bulamu obwa bulijjo n'avumirira abakyafu yayimba ekijjankunene ng'otuula n'olabya ddala omusajja nannyini wa kijjankunene n'okiraba nga kiri awo kigende n'olaba omusajja otegeera ng'olaba oyo omusajja gwe yayimbangako yali mukama we nga mu butuufu ova mu luyimba ng'olabya ddala ebintu ebikola ki ebiriyo oba ontegeera oyo naye nakukwatira awo kale ate nga Sebata naye bwajja n'akuyigiriza engeri y'okugisamba ennanda obulimi simanyi nakukwatako mu byobufumbo ate nga naye ogamba mu butuufu naye Nabawanuka yakola atya ekintu bwekiti nogaddole w'omwana oluyimba olwo lwajja olwaddole w'omwana oba nali nkyali mu buto wantawaanya okutegeera muganda wange olunaku olwafuluma ate ddole
ate omwana agaana ntya okuzanya bannange ekyo ekintu kintawanya dole omwana yakusumbula ate omwana agaanye okuzanyisa ddole ate taata akomye omusajja yayimba oluyima ne lusooka nawe lutuzoganya okumala nga wiiki nnamba nasibitegeera dole wamala n'omutegeera ne mmala ne mbitegeera ne kati abasinga tebabimanyi nga omusajja ono alina sayansi n'abikka ekintu bw'ati nga mu butuufu n'omuntu omukulu kimuyitako naye kati nosanga omuyimbi n'akubawo eggambo bwa teri atabimanyi naye ezali lipazo ennyimba ozitera ziwulira mukwano tontandikako kunalwanaliripazo liripazo siinagananguyirako ddaliripazo mulabi nnyo mate manyi otero ziwulira liripazo mukwano gwange naye munanga ate bamugambako ebigambo bikubawo nnyo n'agamba ne basudde naye yabikubangawo tebabikubawo alimba abo abasajja baali tebakubawo bigambo ng'okyenoonyeza kitegeeza ki anti mu mbeera y'okubawo ebigambo bikubawo ng'okyali muvubuka naye bw'otegeerera nti nakikubawo ng'okaddiyo otudde awo n'ennyazaalawo omwana najja n'akiyimba ne mutabani we oba mukamwana we ne bakikuba wali eri ku leediyo bw'otegeerera nti banne linakuba eggambo naye kati mwe mwakola muti okuyimba ennyimba ne luba lulungi nnyo naye nga teruwemudde nga mesagi yeeyo anti tutya twakuzibwa tulina bwe tutiiririra kisegedde nze kati nga nze ndi mwana wa mwami kitange yali mwami omwami wa kabaka eri yakitunguuza emasajja ekyaddondo omutete kati waliwo kintu kye nti okugamba banagamba omwana mange mukazi mumbejja mange mukazi mumbejja abalangira banawulira batya nti nze nakamyuka nze nyabo ate ekirala ab'empindi tulina ensonyi tuli batiitiizimuko tukiyitiira olaba badi bulaka nga yeekaza mbamu lwakola ekyokwekaza n'agira bw'atyo ng'empindi ekutte ku mutwe kozi shanta namuyimba wa mpindi empindi bwejja n'okola oti obanga walugave okitegeere so kati mu nsi ebintu ebimu bye tulina okukola tutu buli oba nga tolina gw'otiiririra okola by'oyagala naye buli obeera gundi anaagamba atya kati nze nina bakojjanga basajja babitiibwa bamaama bange banene bakomeere okola ekigambo n'abakuyita nakamyuka anti nze waffe bampita nakamyuka bino bye tubikuyita eno tebabimanyi nakamyuka otyo n'okwata ku mutwe noga nti omulangira goloba ngenda mugamba ntya omulangira Segamwenge namugamba ntya nga mpisi omulangira Kasozi mugamba eki kitegeeza bino abaana bye tulaba temwabikolako ebiriwa abaana ennaku zino obutami nga bususse baga babuweereza aba boyfriend baabwe banaye n'obikole waffe bakugoba otya bagambe batya bayimire baga nti oyo muwala waffe yabadde aweereza boyfriend oba boyfriend yamukutte akatambi nga tamanyi nyabo tekisoboka mukwano lwaki olowooza bufulumya nnyo ensangi zino abaana tebalina ssente abaana tebaagala kukola abaana balowooza mbu ku bulungi gwe balina okulya ate omukazi omulungi teyeekola ebyo omukazi omulungi afuna omusajja ow'obuvunanyizibwa n'amuwa ssente n'amulabirira omusajja ow'obuvunanyizibwa okukulabirira amala kulaba amagezi go gakola gatya obulungi ng'amagezi muliwe muti tebujja kukola olina okubanga obulungi bwe obugattako amagezi nga muli mutya bwe muti so abaana abawabuwala obulungi fena tuli balungi nno ffe omulaba ffe tuli balungi ate twali balungi naye twaddira obulungi tubugatta n'amagezi yensonga lwaki weetuli kati bwaddira obulungi essaawa yonna yonna singa obulungi bugiramu bwe buti nga tubadde n'amagezi osigala tofunyemu omwana omuwala omusajja akugamba omuweereza nudes oyo aba takwagala yes akuweerezaako wali ddoola 10 omuntu akwagala tayinza kugamba nti weeyambule ondage kino anti long distance relationship oli abeera eri mu America ono abeera eno era oyo omusajja kiba kisajjasajja temubyettanira ebyo ebisajja bisiru tebirina na magezi sajja omukulu ategeera tosobola kugamba mwana wa munno yeeyambule nti yebamba akuweereza ebitundu by'ekyama kyekyo lwaki otweboola omwana w'omuntu Ivan waba owuwo
gwe owulira bulungi kyogenda okukola omwana womunna omuwala soka naawe ngaomuzadde omusajja ogame naye omwana wange owobuwala singa bamukola kino on top of that omweyambuza ate otandise omugenda ngaomulaalaasa ati amutiisatiisa bwonkyawa ngenda sirusiru baana bange abawala mukuuma oluwombo lulina kulagibwa nanyini waalwo yalina odusumulula yo banna abatuuza ddi mu kisaakaate tukole ekisaakaate nja kukola ekisaakaate mbulirira abaana b'obuwala ate balungi ab'ennaku zino balungi naye ebintu byetulafulumije balina emibiri ogwomubiri gwe mulina singa gwali gwange okugulabako olaba olabika booti kati ogwange ogwana guno tomala gammanyira naawe kuki emibiri gyammwe mirungi nnyo mwanywedde amata mwanyiridde mukuume empombo zammwe ng'omuntu alina odusumulula alina okubanga anti kati obuzibu bwerabidde nti abawala bangi ate abasajja abatini n'abatini abategeera ate batini nnyo abategeera batono sooka obeesonyiwa abasajja sooka okozesa obwongo bwokole ate kambabuli ebaanamu omukazi eyeekolera nga anoonya sente ye n'agifuna tamanyiirwa kizibu omusajja oga neyambulira olinamu akasenteko babeyambuza kuba bala muli desperate temulina ssente mwana omuwala ki ekikutwala mu bbaala nga tolina denusu 10 mbagende bakoleko ebyambi ono bagenda nobasanga balinga batano batudde ku mmeeza nga tebalina muyiga okukola baana bange mujja kujja nze mbayigirize emirimu enda tandikawo ekisaakaate ky'abaana bawala sandikira ku myaka 15 17 kudda waggulu myaka 25 wakuba ate n'akajanja kaine omwana wa myaka 2 ayimirira wali bwati naakuvuma nakusesemu ate kati labayo ne bonaakola ekisaakaate ky'abaana abawala ng'ekyabalenzi tokikoze abaana abawala bookoledde ekisaakaate bagenda kujja mu balenzi abatakoleddwa kisaakaate abalenzi lamwe mubakwateko kati atenzi omulenzi namubuulirira nti ate kati funayo kojjwa mukwatagane andi era kojja alina kuba mubayimbi abo nabo bekwatemu omusomo bakojja misaaki nabo bakwate ku baana ab'obulenzi papa nga ati abaana muyisaamu eggaali anti bwe buzibu bwe tuyina abaana b'ennaku zino bavuma bayisaamu mwana myaka 2 akuvuma ng'ensa eyakalya kulisimasi 40 era kati oteekayo vidiyo n'obagamba ngenda kukola ekisaakaate ekyana ekiwala kyesooka okuvuma anti obala bajja kudiwa ebizibu bikyabatuukirira nnyo mukakkane bannange n'ensita mugiteekako maanyi ffenna etumala ate muvuma lwakuba mufunye social media platforms naye naffe twakula nga tewali social media nga tetuvuma bantu social media ne batuusiza mu bintu bingi nnyo byemugenda okwejjusa gye bulijja nti omwana akwata akasimu koba bakayita kannato n'ayogera ebigambo n'abuukira ono n'avuma olina munaye mubikola olwa social media batuma but onooba okaaba mu njuyo teri agenda kolaki kubeerayo ogenda kaaba bwomu temuvuma bantu temukozesa platforms kuvuma bantu temukozesa platforms kweyambula wakiri genda ku platform okwo ng'onoonyako kyekitambula genda wali eri mu tawuni katwala abakyala abalina empisa ennungi n'agenda n'agamba omwana nti tunde ngoye mumanyi online mufo kyokugikozesa okuvuma genda ewanti gundi akuweyo ebiteteyi 8 biteeke ku online obikubira akalango ofunako $5 oba 3 waliwo omusajja agenda omuwa 5 ekiro ati akuswaze akusiiga obulwadde akuzaalemu omwana akusuulewo basingo mothers beeyongedde kati mufo kyokukwata gundi eyo okugikozesa ebyo ebyekisiru gikozesa ebintu ebirimu amagezi genda ewantu ogambe nti bannange nze mbadde nsobola okutambuza kino mwemala okitambuza ndaba wali japan simanyi Crown Japan omuga nti kanyimire wano nze nange TV buli TV gye bagulanga mu kalango kange ne bwe nfunako taata $2 ne bwe guba gumu kitundu bajja kujja bagula TV 4 ofune $6 ekituufu odde wakotuule lwaki ovuma noteekako data nga wakuvuma bantu okuva kumakya paka olw'eggulu n'osiiba enjala ng'ovuma bakola live ne beeyambulira okwo it's really bad obulamu bugenda bakalubirira gye bujja kati abaana bo bateeseteese otya bo tebali ku social media abaana bange kwe bali ku social media naye abaana bange bakulu bategeera ate nabakuza bategeera baana balenzi bampisa kitegedde bamanyi ekyokukola nga bwe ŋŋagamba nti kali kasoobulwamu
bw'otiyiririra kati nze omwana wange alina ekintu kyatasobola kwagamba kubanza owange kati mutano wange omukulu alina n'omwana naye naakola ensobi n'oluyindu muyisaamu akimanyi mukugambye akimanyi era nabwaba akoze ensobi najja gye ndi atulanga muli wangi mami naye nga omukuba ng'alina n'omukyala n'omwana mufumbo nga muwaluyi saagala kunswaza jukira tulina ate ffe tulina okukumaakuma abaana baffe twalina obakumaakuma okubanga bato lwa nsonga ki nti buli omwana onyo omwana wa Queen Florence ali atya era noffe abanyakenga balooza nti omwana tataliimu magezi ekitegeera so omwana omubi avumaganya ki nyina kati olina okufiira ku mwana wo paka kuwulira bubi olina okufiira ku mwana wo paka kuwulira bubi bassebo ne bannyabo so bubaka ki bw'olina nga tumaliriza ddala eri abaana ab'obuwala natandika nabo obubaka bwonna eri abaana ab'obuwala kye mbabuulidde kyekyo muyiga okukola olekeraawo okuvuma temweyambula omusajja akulimba mundaga ebitundu by'oluwombo tolusumulula ezo empombo zakolera nga zirina bannannyinizo nga yajja oddusumulula mu budde obutuufu awulidde tomufumbirwafumbirwa eno n'eri niwamalamu ensa ojja genda okufuna omuntu omutuufu ng'agamba oyo omuwala nga n'obulungi bwe tebakyakola ki tebakyabulaba muyiga okwekuuma siriimu gyali embuto gye ziri buli kimu ekibi gye kiri kasoba nga teweekuumye nga gwe omwana omuwala kira kye mbakuutira saba Mukama Katonda mwena abantu bange bonna abafaanizi bange Mukama mugambye bukyali anti buli omu agamba ngo kiwagiranze bukyali Mukama namukowodde bukyali ankumire bafaanizi bange abawonya endwadde enkambwe abawonya okufa abawonya ebizibu n'eggwanga lyaffe alikwateko bulungi tebenkere mirembe kyo yange etuuke nga ffenna tuli wumite nga ne sente tuziina mazima yes akasente budde bukyali ne bwotereka kyova nabagambiddewo ne bwotereka 23 January nza ggulawo bwe nti omwaka gunaagira guti guggulawo nga ffe tukikuba bassebo ne bannyabo ndowooza ensonga muziwulidde bulungi nnyo tuyinza obutasukka kaawo obeere bulungi weraba